Minister wa Finance Haruna Kasoro abadde mu bitundu ebyebunyolo ng'agezaako okulondoola enteekateeka ey'emyoga. Asinziddeyo n'ategeeza nga bwe bagenda okuzimba yafisi mu buli constituency egatta ssaako zonna okweyongera nate okugonjoola emivuyo egizze nga girabwako mu nteekateeka eno ey'emyoga. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'abazi ssaako z'emyoga mu ggwanga lyonna bakaaba n'ekizibu eky'obutaba na ziyafesi bwe kiziŋŋamizza emirimu gyabwe. Minisita wa Microfinance Haruna Kasolo alangiridde nga kino bw'akinogedde eddagala era ategeezezza nga bwe bagenda okutondawo yafesi ezigatta ssaako zonna mu buli constituency okwetooloola eggwanga lyonna. Kaakati ngenda kuwa ekiragiro era bwe ntuuka e Kampala nkiteeke mu buwandiike ate ekiragiro ekyo ngenda kukiwa chairman wa boodi. Mu Uganda yonna bino ebya woofiisi twagala kubijjawo. Kyagala njala kitandikire wano. Tufune ekifo kimu ennyumba ki emu one stop ki. Minisita Kasolo ayogedde ebirungi bye bakirengeddemu wabula n'ategeeza nga bwe bajja okubasalirako omwaka gumu gwokka ogusooka olwo nabo batandikirawo. Ennyumba eyo egenda kusooka esasulibwe gavumenti okumala emyezi mukaaga tubaye mwaka tusasule omwaka tusasule ki bonna batuulewa. Okwogera bino Minisita Kasolo abadde mu disitulikiti ya Ssabaminisita wa Uganda Mama Robina Nabbanja e Kakumiro ng'ali wamu ne Aliba Emmanuel Kiza ssentebe w'akakiiko akakulembera ekitongole kya Microfinance Support Center, omubaka Tumwesigye Josephat n'abalala ng'attukizza buto ne kaweefube w'okulondoola enteekateeka y'emyoga mu bukama bwa Bunyoro. Omwaka gumu zimoonoona obwonoonyi ey'ebbiliyoni 1,700,000. Abeebyalaani, abasuubuzi n'abalala baganyuddwa mu nsimbi zino nga bakulembeddwa mu RDC Major David Matovu basiimye gavumenti era ne bawa obujulizi nga bwe bazifuna. Kulwange abasinga obungi etuukirizwa ebigendererwa byayo very big percentage. Omwoyo gw'okukolera wamu okuteeka ssente wamu capitalization tukituuseeko saving abasinga tukituuseeko. Twine zona hamwe shares nkeshaho yitu twine milioni 54,700 kakaga ronana. Ati twatungire sente abandi batandikira kwinjisa tractor abandi bayinga ikibi batanga kwinga ikamu 8-10 business zakanya. District ye Kakumiro ekolebwa constituency 3 okuli Bugangayizi East ne West, Bugangayizi South eranga baweebwa akawumbi kamu mu obukadde 68 ate bo ne babanga bogatta ze baterese emigabo n'amagoba ge bakoze ne babanga bakunukiriza ate obuwumbi 3 wetwogerera. Byakayanja Emon Salt TV Omunyo.